lumu kati mu nyumba wange endoozi nga lyogera kati nga otaddewo kapeti lizo ngoba obumenye kiti bwotyo nga bwe kimala okubeerawo presence ewamba ennyumba yonna kati tegeera nti buno obuuka bwe bwaliyo buno obuuka bwe bwali busindika mu spells era nabonaabona okumala emyaka ng'esatu nga obuuka bwe mmala kikola bujja ne ku ddirisa ne buyisaako nga bw'onooyisaako ekyomaga spells ne ziwamba ennyumba yonna ne zimpamba n'empulira nga njagala kugwa eddalu olwo nga nwana nange nzirwanisa ozifulumya nzizzaayo ne buleeta obuuka nange nenzizaayo ne buleeta nenzizaayo oteya bulungi lwali lutalo lwennyini obuuka nga buvaamu eddoboozi sebo nnyabo osanga obuuka bubemberedde kisenge ekyo tokiyita kyakuzanya olwo lutalo chosen one bwe mba muli eyo njagala mumpulirize bulungi Katonda bw'amala kulonda chosen one ye ebintu bye sometimes tebyanguwa kubanga Yesu yagamba nti ebyamagero ebeera mmere y'abaana kubanga ba chosen one sometimes tebayina kulinda byamagero kubanga ebyamagero ebeera mmere y'abaana omwana akaabye ne bamusirisa nga bamuwadde omuwogo omwana akaabye ne bamusirisa nga bamuleetedde oba akawuka kakuzanyisa oba akapiira kakuzanyisa ebyo obuntu obutonotono naye the chosen one bwe balokoka ne bavaayo bwe beetegeera twagala obubonero chosen one amanya atya ndi chosen one kasitolaba ng'olumbibwa ng'emizimu gikulumba nga tegisazeeko manya ako kabonero akitegeeza nti oli mulonde wa Katonda haleluya obubonero obulala obulaga nti oli mulonde wa Katonda ng'oli mu nyumba yo waliwo ebijja kumonetaringa ekyokulabirako ng'obuwuka obuwuka obwo oyinza okusanga nga buli mu nyumba yo busimbye layini kati obuuka obwo bw'obanga tugambye bulungi nti the chosen one ateekwa kuba ina discernment bw'oba toyina discernment kitegeeza mu ba chosen one ojja kuba toliiyo kubanga discernment lwaki tugyetaaga discernment lyeriiso ery'omunda erikuyamba okumonitaringa ebikwetoolodde bituufu oba tebisi bituufu sitaani asindise azze kumonitaringa azze kukendeeza amafuta go azze kuteeka wansi aketta kati the chosen one from January up to January evivi lyo tosaanidde kumiisingamu kubanga tukozesa amavivi gaffe n'emimwa gyaffe omumwagu ye mundu yo evivi lyo gy'okozesa okusinziira duli bw'omiisinga abamu mwina n'akajanja abalokole n'abakazi bammwe esaawa bwetuuka ng'omukazi akwite dalingi jangu nawe olokkiriza ng'eddoboozi olidde ligambye genda osabe n'omala okugenda okusooka kwebaka na mukazi wo so omujaasi bw'abeera ali ku lutalo omujaasi bw'abeera ali ku lutalo waliwo olumu wano South Korea baleetako abantu baali balina gwe bakuuma abajaasi babambazaako pampa teri mujaasi kuva ku lutalo teri mujaasi kuva ku kuuma pampa zaaki babambazaako pampa nga bwatuuka okwonoona ojja kinoonyesa nga bwatuuka kwonoona ayonoona mu pampa kubanga ali ku mulimu bw'anaavaawo nti agenze kufuuyisa omulabi ajja bayingiramu. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752
528651. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV kwoli nkwebaza nti wateredde dda ntende naffe tuzze tukuweereze ya subscribing okola kyamaanyi atannaba kinkolere okabwene munno okasharing. Alpha Media Production ab'ebifaananyi tobeerabira gwe bwe nalina omukolo agala videos n'ebirala bingi ebigwa mu ttuluba eyo. Bakubireko enamba yaabwe eri awo wansi 0770 944 ate ye namba yemwe Expo. In case of anything oyagala kwogerako naffe directly osobola okwasaganya ye namba oba otufuna butoola naawe alina kyoyagala ogambe eggwanga naawe yitaawo osobola okwogera naffe mu bufu bwennyini alina obulwadde osoomozebwa mu birwadde bino nga wammanga, prostate enlargement, olina emmeeme ey'emmanju bagambe mu luzungu bagiyita hemorrhoids. Hania kaso kitegedde hania, olina asthma, olina ulcer, olina sinusitis, olumizi bw'omugongo ne mu nnyingo ng'obulumi bwakulemerako muganda wange ogezezaako kumira amakerenda ogezezaako eddagala lyonna biganye. Olina kye tuyita low sperm count mu baami ng'enkwasa ezo sperm amanya abamu temwawula sperm na semens. Kati goyinza okulanga olina semens nyingi naye nga sperm zezikola omuntu teziriimu. Olina brain tumor, olina diabetes, olina fibroids, olina allergy, olina syphilis, olina PID nga bikusumbuye ebbanga ddene. Ngenda kusaba toggwamu ssuubi mukwano gwange kozesaako banno aba God Hills Abo Medicine. Bakubira esimu obugambye enamba nagijje ku Expo ogenda funa akakeya akaservice akalungi ate basobola n'okutuusaako mu bitundu ebyenjawulo gy'owangaalira kyebayita delivery mu lufuutifuuti. Enamba yaabwe y'essimu osobola bafuna ku noti 7 noti 6 again noti 6 4923 yerine ku WhatsApp ojja kuba oyogera nabo bulungi nnyo. Musajja Katonda nsanyusa okukubako ebirozo nate anga okusanga sebo. Yesu yeebazibwe. Amina sebo yeebazibwe oyo ali waggulu nnyo kitiibwa n'ettendo mumudire. Mwebale kuweereza. Tuweereza Mukama Katonda afaayo era tukoze bulungi. Abakuumye. Atukuumye. Temugooka. Twandibadde bafu kubanga Stan tatudde. Era Stan naye yeewuunya n'agamba akasajja kano nitansobola. Kubanga Stan wakusobolera nga oyina weeronda. Yes, bw'oba weeronda Stan akusobola bulungi nnyo. Bw'oba okyali mu muze gw'obwenzi ogw'obulimba gw'ettima Stan ajja kukusobola ne bw'onooba ova kubuulira enjiri. Weewaawo bambulizeko tutandike program yo. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama Katonda omutukuvu ali waggulu ennyo. Mbalamusa mu kiramuso eky'amaanyi ngamba nti ekitiibwa n'ettendo bimuddire oyo ali waggulu ennyo akuuma abasamize n'abalogo n'abatemu n'abalaba ate mmwe n'atabaloopa n'abawandiika n'abeesigaliza nga ye. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Nga bulijjo tusingwire Mirembe Robert. Enamba yange y'essimu 0756550966. MTN yeri 0782550966. Weewaawo. Twagala leero tuyige waliwo kyongambye nti ku nsi kuno eri abantu abasobola okuba nga balonde naye nga tebeemanyi. So basically tutunulye ku the chosen ones. Oli bw'akyogera gwe mu matugo ki ekikujjira mu bwongo? Oli bw'ayogera the chosen ones. Nze kinzigira mu bwongo bwange kinzigira nti aba ayogedde ku b'amagye. Yes, ku b'amagye. Abamanyinnyola nkitegeera. Oli bw'ayogera the chosen one aba ayogera ku b'amagye. Kubanga lwaki ayogera ku b'amagye n'amagye gano ge mulaba aga Trump aga Museveni amagye ago gaaliyo spiritually. Bano Katonda w'amagye ago baakijja mu spiritual. Baakijja mu nsi y'omwoyo. Yes, baakijja mu nsi y'omwoyo. Mu nsi ya Katonda ey'omwoyo. Ekyokulabirako nga sinagenda kansoke nkwe ekyokulabirako. Nze juzi nina complain zange zenga Robert ne complain zange. Nali ndowooza ningamba Stan ono nga yawamba ensi. Ekitegeeza ebyuma byonna ye yaleeta technology. Bwe nebaka ekiro it is 1 week ago. Bwe nebaka ekiro Mukama naggula eggulu.
nasumulula ekisaanikira kuva kyali kikavalinga ku njuba nentegayo emikono ningamba Mukama Katonda ngenjagala kumanya ne mugulu waliyo ebyuma ebyuma byava mu mwoyo kati ekisaanikira bwe kyava ku njuba ne kijja direct butereevu kyajja mu mikono yange ninkikwata n'ekisaanikira ekirala ne kyebikuba ne kiva ku mwezi ne kijja direct mikono yange ninkikwata byajja bisatu ni wajja n'omupiira gine giri ku motoka kati nagenda kulaba ku bulambo bwali ku mupiira nga ku mupiira kwaliko olulimi lwa Katonda zino enjola zolaba eziri ku mupiira kwaliko olulimi lwa Katonda kati olwonga tunagenda kati olulimi lwa Katonda bwenaalu kuleta ojja dusoma kubanga bwe wamala okujja ninga mukaseera ako ninga ayi Mukama Katonda wange njagala ngendeko mu kisiibo njigo olulimi lwa Katonda kati nengenda kutokulaba n'ekisaanikira ekyali ku njuba nakyo nga kyuma kyennyini kiriko olulimi lwa Katonda kiriko obulaame bwa Katonda lulimi lwa Katonda wenyini kati neŋŋamba netandika okwebuuza nti oba waliwo abazungu abagenze waggulu eyo ne batwalayo ebyuma Katonda naŋŋamba nti nedda olwo obulambe bwonna obuliko ku kisaanikira ky'enjuba bwange nze Katonda n'olulimi lwolabye buwandiike obuli ku mupiira buwandiike bwange nengezaako n'okulaba ku kisaanikira eky'omwezi naye kyali kyekimu navaayo nzikakanye ningamba Mukama Katonda oli w'amaanyi nti kitegeeza ebintu byonna kujja ku nsi bye twalaba byajja abanasayansi babijja mu spiritual world kubanga byaliyo Katonda okutonda ensi byaliyo gali magezi ga Katonda gali maanyi Katonda nebaza nengamba kitegeeza sitaani ye kyakola ebintu bino bye bamala okukolebwa yateekako magic aroga ateekako magic n'aloga ekintu ekyo n'akiteekako magic we alyoka atambuze eddogo lye mu bantu kiva eri nga kiri mu layini ya Katonda Sitaani nakyenda osinga kiva mu layini ya Katonda sitaani nakyenda osinga kubanga omuntu eyasooka okukola ennyonyi yali takolangako nyonyi yali tagira yetalina we yali agirabako n'agikola kakati kyekiri ge magezi agajja ng'ekisaanikira kivudde ku njuba ne kijja n'enkiraba nenda kati obulambe bwa Katonda bwe nalaba ku kisaanikira eky'enjuba siyinza bukuwandikira ne bwe bukuwandikira tosobola butegeera nsobola biwandika naye tosobola bitegeera ne bwe obulambe ne bwe nalaba ku mupiira bwe mangu nonyoza omupiira nsobola okulaba nti obulambe buno bulambe bwa Katonda nsobola obutegeera naye gwe osobola obutabutegeera kunzikirizamu kujjako bwona oba olina mwoyo mutukuvu osobola okitegeera kyekiri eyo mbadde mpitiddeyo ntugambye nti bwe boogera nti the chosen of one of God nze omuntu bw'akyogera nze mpuliramu amagye kubanga the chosen one abeerako n'omulimu munene gweyina okutambuza ku nsi kuno abeerako n'okutendekebwa okw'amaanyi kweyina okutendekebwamu ng'amaze kutegeera nti yeye naye bw'aba nga tannakitegeera akubwa abeera mu maziga abeera mu kukaaba abeera mu kwemulugunya abeera mu kwejjusa the chosen one okutuusa lwalitegeera nti I am the chosen one of God. So dwaki nja kusooka ndeete ku ky'omujaasi omujaasi owa president bw'amusiima n'amulonda n'amugya mba civilians kitegeeza oyo aba afuuse muntu wa gavumenti bazadde be baba tebakyamuvunaanyizibwako kubanga taata we tasobola bukya obudde ku kyenkya n'aduumira n'agamba nti omwana wange oyo mwetaaga waka nedda bw'aba amwetaaga ateekayo kusaba ng'omwana omwetaaga kubanga omwana bw'ayingira mu maggi asayininga okukolera gavumenti aba afuuse mujaasi wa gavumenti. Gavumenti bw'ebe mutwala Somalia okulwana tesooka kutegeeza bazadde be oba kojjaawe. Haleluya. Yensonga lwaki omulembe guno bachosen babonaabona n'essaawa zino babonaabona tebamanyi. Abamu bali ku street babuulira enjiri tebamanyi mulimu gwa kukola babonaabona n'ekyokulya kimubula nenga temubula okwambala nezikola enviri zimubula ng'emizimu gizanyira kwoli kubanga tamanyi. Bw'amala omulonda amuteekateeka amuwa amaanyi agasobola okulwanyisa emizimu. Katonda alonda ati era ava ku ky'okulonda. Katonda okulonda omuntu era amulonda mu bantu ba bulijjo nga bwe babeera. Ekisooka bw'ogenda n'osoma mu Matayo 5 Bibuli egamba nti bamukisa aba abalina ekisa kubanga baliraba Katonda. Abalonde bava mu bantu abalina ekisa
kubanga omuntu alina ekisa si maama we yamuwa ekisa si kojja we yamuwa ekisa si taata we yamuwa ekisa era si mukyala we yamuwa ekisa n'abantu abalina ettima taliweebwa maama we oba kojja we limubeeramu nga ye kati kyekiri Yesu kyeyogera mu Matayo 5 n'agamba balina omukisa abalina ekisa kubanga baliraba Katonda. Omuntu alina ekisa yoyo ayitibwa chosen one kubanga Katonda aba yamulonda ne mu lubuto lwa maama we nga tanaba kuyingira ne mu ggi lya maama we. Katonda aba yateekateeka omwoyo ogwo bwe gulivaayo ne gwambala omubiri gwina emirimu gye gugenda kukola ne bwe bali babaguvumye ne bwe bali babagukubye ne bwe bali gwogerako ne bwe bali guyisa batya gugenda kusigala nga guyina ekisa. Abo be chosen one. Chosen one bwe mba muli eyo njagala mumpulirize bulungi. Katonda bw'amala kulonda chosen one ye ebintu bye sometimes tebyanguwa kubanga Yesu yagamba nti ebyamagero ebeera mmere y'abaana kubanga chosen one sometimes tebalina kulinda byamagero kubanga ebyamagero ebeera mmere y'abaana. Omwana akaabye ne bamusirisa nga bamuwadde omuwogo, omwana akaabye ne bamusirisa nga bamuleetedde oba akawuka kakuzanyisa oba akapiira kakuzanyisa ebyo obuntu obutonotono. Naye the chosen one bwe balokoka ne bavaayo bwe beetegeera twagala obubonero chosen one amanya atya ndi chosen one. Chosen one bw'amala okulokoka abantu abasinga bamukyawa bamuvaako bwe mukubonero kwotegeerera bwe bumu ku bubonero bw'otegeerera nti you are the chosen one okyayibwa n'okufuna ekyokulya kibeera kizibu. Tenzo omulonde yes badde mangenda funa special treatment omulonde n'okufuna ekyokulya kibeera kizibu. Omulonde wa Katonda ebiseera ebisinga akola naye taweebwa. Si bonna bagenda okuweerezaamu nti agenda kuweebwa. Banonda bona obwo bwe bubonero obubeera ku mulonde wa Katonda. Omulonde wa Katonda abeerako olutalo terukoma. Omulonde wa Katonda olutalo lubeera spiritual. Jogera ku lutalo le spiritual kasita olaba ng'olumbibwa ng'emizimu gikulumba nga tegisazeeko mannya ako kabonero akategeeza nti oli mulonde wa Katonda. Haleluya. Obubonero obulala obulaga nti oli mulonde wa Katonda ng'oli mu nnyumba yo waliwo ebijja kumonetaringa ekyokulabirako ng'obuwuka. Obuwuka obwo oyinza okusanga nga buli mu nnyumba yo busimbye layini. Kati obuwuka obwo bw'obanga tugambye bulungi nti the chosen one ateekwa kuba yina discernment. Bw'oba toyina discernment kitegeeza mu ba chosen one ojja kuba toliiyo kubanga discernment lwaki tugyetaaga. Discernment ge maaso lyeriiso ery'omunda erikuyamba okumonitaringa ebikwetoolodde bituufu oba tebisi bituufu byebyo oba si byebyo kubanga the chosen one omala okulokoka emyoyo mingi egijja kujja gy'oli nga gyambadde kanzo za white nga giri mu kifaananyi ekyo ky'osuubira okubeera ekyo naye nga si kyekyo. The chosen one bw'afukamira wansi wabaawo ebijja. Osobola okulaba omukyala najja nayimirira mu maaso go nomulaba physical oba not physically spiritually. Osobola okulaba omukadde najja nayimirira mu maaso go. Osobola okulaba omwana muto najja nayimirira mu maaso go. Naye bwe kakutande nga tolina speed discernment oyimirize nti Mukama laba akaana gwe nkusabira nkuyamba kaana gwe nkusabira ako kabeera kalitro demon. Kabeera kaana kayina emyaka najjajjaawo gy'ataafa nagyo. Si malayika nti ndaye malayika ya Katonda. Anti kakati discernment gy'oyinayo awo wodde kyozona gyegenda okulaga. Teri musumba ajja kukulaga nti akaana gubadde muzimu wabula muggwe
obwakabaka bwa Katonda kubanga Katonda bwe yali akulonda yakuteeka mu muggwa amaanyi agasobola okulwana so si kulwanirira mu nkwate bulungi yakuteeka mu muggwa amaanyi agalwana so si kulwanirira yensonga ebiseera bisinga bachozen one bwe baba balaba nga balinnya ensozi empanvu tebalaba muyambi abayambako batera okulaba bo bennyini bazirinya ne bawangula bachozen one sometimes bwabalwana n'empologoma nga tewali amuyamba ye kutuusa lwagikuba n'agitta n'awangula n'ayitawo abo be bachozen one kubanga bachozen one Katonda yabamanya n'agamba ono ne bwemusuula mu mpologoma tezisobola kumulya aba yamuwa amaanyi agamala okuwangula kyekiri ekiri mu Matayo 10 n'agamba nti mbasindika ng'endiga wakati mu misege omusege ogwina ebinnyo layini 2 wansi ne kungulu naye akaliga kayina amanyo layini egi emu tekayina nanjala ezikwangula so kitegeeza nti akaliga kano Katonda yakawa amaanyi kasobola okuzingazinga omusege ne kagugoyagoya ne kagusaanyawo so bachozen one abali eyo mulekeraawo okuzanyisa obulokole nga yezuula yes nga wezuula chozen one asobola kuba atudde nga tewali nakabonera akalaga nti kuolwa agenda kulya teyina ne saini yonna emulaga nti waliwo anaamuleetera ekyokulya naye omusajja oyo oba omukazi oyo abeera ayina amaanyi ayina okukkiriza okw'amaanyi nti ngenda kulya that is a chosen one abeera akirina muye nga tewali akimutaddemu the chosen one bw'aba ali mu nyumba njagala weegendereza ebintu ebikujjira oyinza okulaba obuwojjolo bubeera bwa mirundi 2 kubanga bino ebya red tebijja mu nyumba nebinamu amabala tebijja mu nyumba obuwojjolo buba bwa mirundi 2 mulimu obwa white mulimu n'obwa black butera kujja mu nyumba gwe the chosen one ali eyo be steady buli kintu kyonna kyolaba kikusemberedde mu nyumba yo waliwo omukazi mukwano gwange ye nga bwe buli asaba n'asanga eminya giri wali akatuumo gyetuumya akatuumo niye n'atagifaako najjayo olweyo mbu n'agikubisa olweyo eminya ne gigenda ye nalowooza agiwangudde kumbe eminya egyo gyali gizze yali mulogo omanye abalogo bano bakyuka yensonga luli omusajja waffe yatugamba nti akyuka abalogo bakyuka gyekiri omusajja waffe kyeyatugamba nti akyuka kati omusajja otomulaba byogera ayinza okukyuka n'afuuka Messi najja ewuwo nga gwoli chosen one ng'ekimuleese aze kujjako amaanyi go kubanga atutegedde nti mweriyo egyoli oyina abantu nga 10 b'oyamba okubataasa omanyi chosen one ayina abantu bataasa n'abataasa spiritually nabo nga tebamanyi nagonna agamba badde ndi eri nindaba musumba gundi aze nandwanire mbwe badde kunduma n'agikuba n'egweri naye nga musumba waffe ali eyebase kitegeeza nti the chosen wabeera mu eri egyo ayina amaanyi gakozesa okuyamba abantu kati omusajja onaafuuka ayinza kufuuka kakulakule najja ewuwo gwe the chosen one n'okalaba kaze mu nyumba yo n'otakategeera n'okayita kya bulijjo buno obukodyo mbubawa muyige kutegeera ebintu bijja bitya najjira mu mese n'akutwala kamaanyi go kubanga nfunye complain abantu bakomplaininga bali mu diaspora bali muno mu Uganda nagamba nabbi mbadde nze nali nsaba naye kati sikyasobola nakufukamira nga naawe ne bwakubira essimu n'ayogera n'olaba ng'etaala ye yazikira yes n'olaba ng'etaala ye yazikira takyeyinamu wadde twanyi omanyi okukebera enamba yo esala yo omanyi kakati kino nkikuwa okulaba omuntu bwakubira essimu n'olaba nti etaala ye yaka emmeeme wewano mu mmeeme wokeberera nti omuntu wetaala ekyo anti it is a spiritual tuconnectinga nova kuno nogera jayo yes asobola kuba ali London ne tuconnectinga nga soyo yange eno yevaako okulabula nendaga nti omuntu oli si mutima naye soolo wotegeerera nti omuntu oli etaala ye yazikira waliwo ekyamukuba. Are we together? So nti abantu bangi n'omusanga nti yazikira takyasaba bw'omubuuza bye yalaba omulala n'agamba
nina kyenalaba emese omulala n'agamba ebiku nfuyiridde ebiku biganye okufa omulala n'agamba obuuka nalaba obuuka omulala n'agamba ekinyonyi kyajja kyali kibojja mu ddirisa okuva olwo amaanyi ganzigwamu sikyasaba lwaki Katonda bwe yali atutonda n'alonda abantu va ku bino abantu bye bayita nti nze ndi muweereza wa Katonda okweyita bweyisi Katonda bwe yali alonda abaweereza be yabawa ebimala yabawa ebikola kwegamba omuweereza oyo ne bw'omuggyako bayibuli n'ogitwala n'ogikweka n'omusuula mu ddungu eyo asigala mulamu si lwakuba mulamu nti bayibuli si lwakuba mulamu nti olw'ebyawandiikibwa naye ali mulamu olw'ekigambo ekiva direct wa Katonda ekyokulabirako nabagamba nti nze bwe nagenda Rwanda ne banziba tewali muntu yena yangamba nti Robert genda olinnya olusozi kubanga nali n'akalokoka ebiseera ebyo nali n'akalokoka mwaka gumu tewali yangamba genda ku lusozi ate bwe nayambuka ku lusozi lwali lubeera ewaffe mu kyalo eddowoozi lyangamba nti Robert genda ku lusozi naye nze bwe natuuka ku lusozi nayina ebintu byennyinza kukola ebyekiralu nga chosen one wayinza kukola ebintu bye byekiralu tubikola bya kiralu bwe natuuka baasi emaze kuntuusa ewaffe mu kyalo nekweka mu nsiko nali seetaaga muntu yena kundaba abewaffe balabe nti uyaze kubanga nali ngenda mu lutalo si mama yali tasobola kundwanirako ne taata nekweka bwe namala kwekweka nendinda obudde ne buziba bwe bwaziba neyambulamu engoye zange zonna nesigala nga bwe nazaalibwa kubanga yali saawa yakwebonereza oba nsiri zinnume oba kyenannuma kyona kinnume nempita mu nsiko neyambuka olusozi nabagamba nti engoye zange nazireka mu kibira wakati nenyambuka mu lusozi ndi bwereere nagamba mukama wuliriza nagamba mukama ate abalokole tulina kukola ebintu ebyekiralu tetubikolera mu maaso g'abantu nti batulabe bwe natuuka mu lusozi wakati nengamba mukama bw'oba tompadde omukisa wano atulisi nfiirewo enkuba netandika okutonya ndi bwereere olwo engoye zange nzirese nga mayiro 3 mu kibira ng'ekibira kyetoolodde olusozi sisobola kulaba nti awo we nayingiridde bwe nali nakafukambira eddakiika nga 2 zokka enzikiza ekutte eddowoozi lyawo mutuka mugundi gamba Robert togenda kusula ku lusozi wano genda ogyeyo engoye zo oddeyo waka n'oliwulira eddoboozi nendiwulira eddowoozi lyajja straight nga teweebase obadde oli awo seebase nali nakafukambira agambye eddakiika 2 bwe lyamala okujja ne lijja n'ogwokubiri n'ogwokusatu nembuuza nengamba mukama oba gweoyogedde nange engoye zange nazirese mu kibira mayiro 3 nkole ntya kubanga ndi bwereere ogenda okuzijjayo eddowoozi nengamba kyuka nenkyuka nengamba okyuse nti nengamba katambula straight tokyama nentambula straight ng'enkuba etonnya erimu n'ekibuyaga nenyingira ekibira olwo engoye nzirese mu kibira wakati enzikiza ekutta ebyalo mu bimanyi sina tooki nesimu zino za smartphone zali tezinajja nali sina nsinze zigula simu bwe nayingira mu kibira nagenda kulya ndinnya ku ngoye zange nengamba mukama ng'oli wa buyinza nengenda waka bwe nagenda waka mukama yaleeta namba kubanga numbers ne numbers zemulaba zino bannasayansi baleeta numbers zino zemubala zemuwandikisa yandeetera numbers ng'aleetera number 1 ajongeddeko 0 2 oba 0 3 namba 4 naye ajongeddeko zitera zijja kuki ati yazireta yajjanga yawandiika nga ndi mu kirooto n'awandiika ku lupapula namba 4 n'ajongerako 0 nga 4 oba 05 n'awandiika 0 n'awandiika namba 6 n'ajongerako 0s kati nembuuza mukama kino kitegeeza ki nangamba nkuwadde omukisa era enkya linnya baasi oddeyo Kampala nenninnya baasi we nalinnya baasi yagobererwanga akabonero kaali kajiba ng'ejjiba eryo teryaliraba ng'ejjiba buli bwe naliraba nga ligoberera baasi nga nze nzijula omwoyo mutukuvu nentuuka wano Kampala tebaliraba nze ndiraba kati bwe ntuuka mu Kampala nali nsigaza mu busente bwange butono nengamba kangende mbutereke wali wakyaliwo Post Bank bwe natuuka mulyango gwa banka eddowoozi nelikeera negamba Robert obutereka genda obusuubuzi bwe nagenda ku busuubuzi gyali mitwalo nga 2 bwe nagenda ku busuubuza nafuna gyali mitwalo 8 kati ye Katonda nti bw'oba oli chosen one tewali ajja nakukulemberamu kukutuusa Katonda kukyeyagala akuwe kubanga Katonda bwe yakulonda yakuwa byonna Biblia egamba nti nakumanya ng'okyali mu lutu lwa maama nga tona sinakubumba kuteeka mu lutu lwa maama nali nkumanyi kati ba chosen one babonaabona nnyo n'okutwala emitwe gyabwe mu bannabbi ab'obulimba
songa bannabbi ab'obulimba bano balinamu omwoyo ogwoli ogwali Yusufu Magombe ogenda kujja nga yeyakulabye edda ne Stani alonda Stani awamba Santa Ronda awamba Stani alonda talina bo bachozeni wanu anti Stani bachozeni abalonda mu bana ba Katonda abasinza maanyi gwe tolaba abaweereza Stani bamanyidde ddala nti Katonda waali tebalina kye batamanyi Stani yalaba bachozeni wanu vugoda awamba buwambi n'atwala kubanga Stani ye talina wajja birabo byali bya Katonda ye awamba bano bagenda nako Stani talina kikye so kikyamugamba nti Stani yalonda kikyamu ate bino byebagamba nti oyo omwana yalondebwa yajjosikira emizimu gy'ekika anti kakati oyinza okulaba awaka waliwo n'omuntu alina ssente emizimu ne gitamulonda nga alina ssente bulungi waka mu kika ekyo ne batamulonda kubeera musika ne basobola kulonda n'oli omwavu kubanga bagoberera mu nyenyeyo gye bagoberera Yusufu amalagira eri Magombe nga bweri ya mugaso esobola okunganya abantu kati bwobeera soda nga gwolyawo kyovola banti bawamba abaana genda basadaka bwe basanga mwana emunyenye etina mugaso bamukomyawo tebamusaladdaako oyo bebe tuulira nti bamututeza yes baagala value ekulimu tebaagala busiru bukulimu bagoberera value ekulimu era kyovula batrackinga value ekulimu kakati value bwebe ekulimu basobola okuwamba ne bakutwala bwe batwala abatetegedde emirimu gyabwe bwoba gwe tewategeera mulimu gwo gwolina okukola Stani asobola kutwala n'agenda n'akukozesa kyovula abamu babonaabona nnyo kyobula kufe mulembe guno tuvuddeyo okubayigiriza basobola okwetegeera kubanga obulokole bachozen wano si tojja kusanga mbw ali awo avuga motoka ya bbeeyi mbw ali awo oli mu kizimbe kya bbeeyi oyinza okumusanga ne mu kayumba kafunda bwe kati naye oyo omusajja asobola okusabira n'ovaako emizimu n'asabira abasajja abagagga ne bavaako emizimu ne balokoka naye ng'ali mu kayumba kabi atambuza ekigenda ogenda okubuulira enjiri n'ezirya emmere azinoonya ne zibula tekitegeeza nti wobeera chosen one ojja kubeera ne sitowa y'emmere ejjudde gwe ojja kubeera ne galagi ya mmotoka eri wali ejjudde nedda si bwekityo bwekiri ate manyi yanonda alina okungabirira tudde maximum yes alina okugabirira mbati ebizibu ebeera ku chosen one abeerako omuliro wo otegera bulungi abeerako n'omuliro naye wano tukulaga bubonero ky'obukubeerako kubanga nze kankulaga nze ekisooka nze bino nkulaga bye nalabako bwe nali ndi waka lumu ennyumba yange n'akagizimba sinagiyingira nagenda nga kulira eddowoozi nga lifubutuka mu kapeti wansi nali sinabagikuba plasita nga ne bwengenda nze nenfukamira okusaba eddowoozi lifubutuka wansi eyo wansi nze nali ndiwuliddeko eddowoozi lyogera lumu nendaba ensanafu nga ziri wansi Magombe nenezoogera kati wuliriza lumu nendaba ensanafu ziva wansi Magombe nezoogera obadde okimanyi kubanga abamu ayinza okulaba ensanafu naye ensanafu za bulijjo si za bulijjo sebo ensanafu zayogera ng'omuntu ne zigamba ffe twaweebwa obuyinza ensanafu ne zoogera nga ziva Magombe naye nzigamba mu linnya lya Yesu ffe twaweebwa obuyinza obbawangula lumu ng'agenda mu lujja okusaba ekiro nenteeka wansi eddoozi nentya n'okutya ng'eddoozi lifubutuka wansi lyogera lumu kati mu nyumba wange eddoozi nga lyogera kati ng'otaddewo kapeti liyinza ng'obwoba omenye ekitibwa otyo nga bwe kimala okubeerawo presence ewamba ennyumba yonna kati tegeera nti buno obuuka bwe bwaliyo buno obuuka bwe bwali bunsindika mu spells era nabonaabona okumala emyaka ng'esatu nga obuuka bwe mmala kikola bujja ne ku ddirisa ne buyisaako nga bw'onooyisaako ekyomaga spells ne ziwamba ennyumba yonna ne zimpamba nempulira ng'ajagala kugwa eddalo olwo nga nwana nange nzirwanisa ozifulumya nzizaayo ne buleeta obuuka nange nenzizaayo ne buleeta nenzizaayo oteya bulungi lwali lutalo lwennyini obuuka nga buvaamu eddoboozi sebo nnyabo osanga obuuka bubemberedde ekisenge ekyo tokiyita kyakuzanya olwo lutalo Sitaani asindise aze kumonitaringa aze kendeeza mafuta go aze kuteeka wansi aketta kati the chosen one from January up to January evivi lyo tosaanidde kumisingamu kubanga tukozesa amavivi gaffe n'emimwa gyaffe omumwagu ye mundu yo evivi lyo gy'okozesa okusinziira Duli bwomisinga abamu mwina n'akajanja abalokole n'abakazi bamwe
Esawo bwetuuka ng'omukazi akwite darling jangu nawe olukkiriza ng'eddoboozi olidde ligambye genda osabe n'omala okugenda okusobola kwebaka na mukazi wo nosoko isa so omujaasi bw'abeera ali ku lutalo omujaasi bw'abeera ali ku lutalo waliwo olumu wano South Korea baleetako abantu baali balina gwe bakuuma abajaasi babambazaako pampa teri mujaasi kuva ku lutalo teri mujaasi kuva ku kuuma pampa zaaki babambazaako pampa nga batuuka okwonoona ojja kinoonyesa nga bw'atuuka kwonoona yonoona mu pampa kubanga ali ku mulimu bw'anaavaawo nti agenze kufuuyisa omulabi ajja bayingiramu mukama katonda kati the chosen one olinga omujaasi ali ku lutalo be aware yesu yekitugamba nagamba be aware of wolves be aware of wolves emisege gikyusa emirala gigira mbuuka emirala gigira mu nsanafu emirala gigira mu bunyonyi nze maze olutalo ndumaze nalwo emyaka ng'ena namala olutalo ni myaka ng'ena ng'anwanyisa bunyonyi obwo bubiri mukyala na musajja buli mu bbanga nga bwe nebwojja ngo you are not chosen tosobola kubutegeera naye nze ngambulaba obunyonyi buli bwe bujja nga bulya mu bbanga bujja kiro ng'omutwe ogutandika kunnuma olwo bwimirire mu bbanga ne busindika spells bukusindika mu spells be bano owulya nga takyasaba ebintu bimutambula mu mubiri bwe kusindika bwe bulaba osiibye nnyo zikendedde buleeta bukusindikamu okutuusa bw'oliyiga okusaba okutuusa bw'oliyiga okulwana n'otandika kulwana kati bwe namala okuyiga bwe bwajjanga sitawaana nakwogera ntunula butunuzi obadde okimanyi nti oli asobola okukuloga ng'akutunuddeko butunuzi n'akuloga olira ekyokubiri obadde okimanyi nti oli asobola kujja n'akukwatako n'akuyingiza eddagala mwegendereza abantu babakwatako ate mwegendereze ne gye muli ebijjulu omanyi abalokole baagala nnyo okulya bwagondi bafumbye nange okulya mwagala nnyo kyemukola ne bwokola omulokole akuwa ekinene nnyo okulya na mukama akuwa ati twagala otegere gyogenza okulya wa ne bwoba oli mulokole n'okola omulimu gwo baani abagenda kufumba mwagala nnyo okupangisa zi kampani kampani kegenda kufumbira abalokole yabalokole eyo kampani yalokoka abalokole mukyagwa nnyo mu siiti baani bogenda okupangisa bajja bafumbe ku mukolo gwo bateekwa kuba balokole obeekakasa nti basabi si buli mulokole nti asobola okugoba omuzimu niguvaawo nedda okakasa si buli mulokole si buli ayeeyita nti mulokole nedda tuli mu levels kubanga gwe bw'oba tosaba kati ogenda kugoba muzimu ki ogenda kugoba omuzimu gwokugamba nti gwoli mwezi byaliwo efooti waliwo omusajja yagenda kusabira omukazi n'agenda omusajja omuzimu nigumugamba gw'omwezi gwe malaaya gw'omwezi osobola okungoba yes omuzimu gwali muganda mutoolo gwali mwezi nga mutoolo guli mu muntu negumugamba nti gwe oli mwezi era ekiro lwegula ovudde kwenda naye ddala gwongobe yesu wala buswanda wange lwakyongoba amazima genyini amazima kakati n'ekirala gw'ojja genda gugoba ate guli ekirimu lyoli kikuyingire otera bulungi so kati the chosen one oteekwa kumanya amakubo go gateekwa kuba malambulukufu eri katonda wo ng'amakubo go gonna gayingirire eri katonda bw'oyingirira emanju ogukira eri mu katonda bw'oyingirira n'emiryango ogukira mu katonda so si kuba nti olinayo akakubo ko gwako ekyama yes nga buli wamu katonda buli wamu katonda ogenda katonda ne bwekuba kulya bakuyise afumbye ye kiki kubanga abantu bamanyi okufumba emmere ne bateekamu ebintu byabwe kati gwogenda n'ogiryako ogenda kukola tokyasaba ogenda kukolaba ekiro ebintu bizza okukutuga naye tokyajjukira nti olina gy'ogenze n'olya emmere bikutuga ekiro gw'omulokole yalokoka bikutuga otegera bulungi ekisajja ekikwebakako ogezaako kigoba tekigenda osiibye biganyi ogenze w'omusumba webadde ebimu bya 10 biganyi kitegeeza nti oteekwa okumanya sayinizi bakulumba lwaki bakulumba gwe lwaki gwe balumba kitegeeza olina kyoyina lwaki bakulumba lwaki minisita abasirikale bamukuuma kubanga munene yensonga lwaki bamukuuma munene mu gavumenti bwe bamutta gavumenti bajja kuba bagikoze kakati naawe ekikulumbisa oli munene wa katonda nga tuwunzika bagoberera taalayo haleluya so nga tuwunzika njagala bagamba mwena ba chosen one gye muli muve malala
mube serious mutegera mumanye gye muri emmere amahoteli gye muri emmere gye mugenda simanyi mugenze ku kuchakala simanyi bu picnic simanyi ku beach manya ne bamwezi kakengo ye kwambala ani akwazi ko rugoyo kwambala kubanga buliriza bwabongo oli gwoze ko rugoyi nga ina mwendwa de bagayita bati ayine ekkubo mubiri oba lumu bwobanga osobola okwambala olugoye lwe olumu ne lukwata kati jukira bwabanga agent wa stan mboyambala mu esaati oba skati era emizimu gikwambala butereevu mwegendereze abaana ba Katonda ebintu mu bitwale serious bwekuba kusaba mu kuteekemu akajanja abarokole abakajanja bokabe bagenda mu ggulu waliwo omukazi gwe nabuuza nti oli mulokole nagamba ndi mulokole naye nze olukole bwange si bwakajanja sitijja kati gwe kitegeeza gwe wajja kutuyambako banyukama mwe mutijja so obulokole bwolina obuteekamu akajanja bwina kuba bwa ddala so Mukama Katonda abawo omukisa nsigadde ndi tusingwire Mirembe Robert inamba yange yesimu eri 0756 55 09 nkaaga bana ba Katonda buli omu yezuulu oliki ng'obuuliranjiri oliki gwasabisa yegayiri oliki oteekwa kwezuula kyoli emizimu gikulemeddeko kyoyina ki waliwo ekikugoberera oyina kyoyina yensonga lwaki sitaani akugoberera please mwebereremu mubeere mu kirasi Yesu yajja kulokola yajja kunoonya ekyabula Mukama Katonda bawo omukisa bye kale gwagirabe n'ogimalako Mukama akutuweera omukisa atenda kusaba likinga ate commentinga bepo n'okusharinga subscribinga tusinkane mu story endala weziri wansi awo n'endala weziri waggulu Export TV bye Export TV to the world.